Kyagulanyi webale kubeera mukulembeza amanyi okubala embeera. Speech yabadde eloquent, perfect. You out-reasoned your opponents. Tuwakozeseza busungu. Wakozesa omutima walaza nti oyagala bwa Sseruganda wadde wabadde otyoboolamu nti Mpuuga nakusonyiwa nze Bobi Wine lekera okozesa ekigambo nze. Gamba twa. Lekera okubeera self-centered nti nakusonyiwa. Si gw'osonyiwa. Wabula pate yonna yeesonyiwa. Twakusonyiwa. Manyizo mba nkola ebintu bino. Mbeera musajja. Atalina saidi. Kuba nkolerera ggulu sikolera Bobi Wine. Ate sikolera abantu bansi. Kyenkwebazaako Bobi Wine. Wagudde mu nsanafu. Kuba amaanyi Abedi Bwanika ge yabadde ayogeza. Kitete babaddewo mobilization. Bandi badeployinza abantu ab'enjawulo noza batabadde mu uniform. Nga baagala bakole chaos. Bakuswaze. Naye amaanyi Katonda ge yakuwa n'amagezi. You out-reasoned the situation. N'ogihandlinga. N'ogiteeka mu nkola. N'obalaga nti wadde commander in chief. Commander in chief aba yayita mu training za street. Kubanga kyabadde kya buswavu nnyo olunaku lwajja Abedi Bwanika tosaana kuddamu kujjayo mutwe kwogera mu bantu. A former presidential candidate. A pastor omulyoyi w'omyoyo. Omusajja omukulu political senior singa ne Bobi Wine nojja n'okola street mu bantu. Kyokka nga omuntu gw'oli presenting a candidate wo agamba wa kitiibwa. He's a gentleman. He's a diplomat. N'omulabisa. Era Mpuuga kyemanyi yavudde waaswadde. Yalabye nga bwe manga yabadde script nga mwagikoze. Yalabye nga ogisanye bubi. Respect abantu abagobera na Mpuuga ali bamugoberera kugamba nti akola bintu biri violence. Mpuuga bamulabanga a diplomat. A class person. Naye n'ogenda ku lumbe n'otandika violence. Notandika akavuyo noyogera olu street pasita omulyoyi w'emyoyo alina ne kyaki Katonda gwe tusinza tugamba okusonyiwa abantu abakunyiizizza bwe tusobola kufuga busungu bo bwe Katonda akusonyiwa ebibimeka ntwala okuwoninga kuno eri bafuutu sodia nti Museveni anoonya akakodyo kabakwatira mukakkanya obusungu mwabadde mugenda kukola ensobi mukwate ku Bwanika ng'ate yaze yetegese n'abantu nga 5 mufiire bwereere mwavudde e Kampala abantu 4-5 that's why mwina okubaza omukulembeze wammwe Kyagulanyi nti yalabye embeera mubadde mukozesa busungu mukakkanya obusungu bafuutu sodia mukakanya obusungu kwa Museveni anonya wabasibira ebyaddala kati ali mukubateeka mu butego mukole violence mukole fujjo afuna kye yeekwasa bakusiba emyaka 5 8 6 bagambe nti wali mukozi wa fujjo ekyokubiri oba obulaninga Nuupu ng'abakozi b'effujjo kyekigendererwa kya mwami Museveni okubajja ku mulamwa gwammwe ogw'okukyusa eggwanga abantu babalabe ng'ab'obusungu abantu babalabe ng'abawumbatuutu abantu babalabe ng'abatooletoole kati mwadde mugudde mu katego k'omulabe naye neebasa Katonda yawadde Bobi Wine amagezi n'akakkanya embeera n'avaayo bulungi n'abawandiisa ebipande mu bayigi n'obalinga that's how you should behave. Temugeza kugwa mu katego ka mwami Museveni ak'okubeera violent bwe osanga Abedi Bwanika n'akkuba oluyi kyusa etamedde mugambe kuba na wano ogende that's why Kato yawangula abaali bagenda omukuba nti he was non-violent. Twajjamu olulimi tuleme kulaga abantu nti obukambwe tebulina makulu. Museveni abaagala mulina busungu abaagala mulwana abatekeko ekifaananyi nti abo basirusiru bavumi batemu balwanyi nga ne bajja okukwata nga n'ensi tejja kuwolereza kubanga tujja mubagwa mu katego ka Mpuuga nalebe nga mwagala waliwo omwana yabadde ayagala okuba Abedi mwandibadde muleka Bwanika neyeerabisayira kuba Bwanika yaswadde emirundi 99% n'abali mwaka mwagala balaba nga abaswaza naye Mpuuga kennyini yaswadde ne Bwanika we yamuswazizza nnyo nzate njogera amazima bigisoleza Mpuuga mugamba njogeza busungu naye nze njogera Katonda kyabangambye era olunaku lwajjo obukakamu bwa Kyagulanyi eloquence ye leadership skills ze ate yafuuse ow'ekitiibwa n'afuuka diplomaati era Kyagulanyi abakola fujjo nga presidential level yabadde agudde n'avayo n'akola speech mu nsonyiwe ng'omukulembeze ebibaddewo. That's how a leader must do. A leader must be a uniting factor in a society. Era yo mwana agenda kufuga ku ggwanga lino mwabamunyooma mwanyomanga Museveni Obote yakomba entebe ku ttaka n'agamba nze omusikawutu Museveni tasobola kufuga naye Museveni was focused. Kyagulanyi ali very focused on that tulina okufuna engeri entalo gye zigwa mu Nuupu kubanga entalo zino zikolera Museveni divide and rule nti omuntu yenna gw'ovuganya ne bakutolangako abantu babiri oba omu baba ba mugaso. Ebintu bikumidde Museveni mu ntebe tanyooma mbeera naddala ng'oyagala entebe ye akola buli ekisoboka okulaba nga asolovinga ekizibu ekiba kimutuuseeko tasobola gamba nti ono alina amaanyi ono talina. Kakati n'olwekyo Masaka Kyagulanyi muwa 100% engeri gyahandolizamu embeera. Abedi Bwanika olunaku lwajjo lwagudde ebisembayo mu bulamu. Olina emyaka 6 ku 5 you were pastor you were former presidential candidate mu bantu abadde bona gwabadde basinga obukulu gwabadde tasobola kweta chaos watasobola kozesa busungu. Mpuuga lwaki alina sympathy sometimes tabeera mu ebyo nti Mpuuga ekyokulwanyisa kikiri mu kusirika buli lwasirika akabaga makaba kamwako kati Abedi Bwanika gwe kizibu Mpuuga ate gwe wasudde ate nnyo Mpuuga sesiga mwasirise mwabadde muvaako ki nyoba tasobola kutuuka ku lumbe abantu bali mu kufiirwa ndala ne mutanyi w'omugezi ng'akusingako microphone olumbe ne mumufuna ebyobufuzi ne mweswaza muli basajja bakulu mwagala ntebe ya ggwanga mweddala. Era nebaza Kyagulanyi obukakamu Kyagulanyi buli mwaka akula mu byobufuzi oyo mwana temumunyooma buli mwaka akula buli mwaka awininga era wini yagijje Masaka era nga mwagala okulaba byemba gamba Kyagulanyi kana akuba specific rale Masaka mugala kulaba abantu bagenda ofuna mujja kweddu kansiga kwemula
eyo ngeri gya handlingamu eyo engeri gye yetwalamu ne wabayina enko ne batakikosa mutima gwe ng'atambula mu politics wa hypocrisy yo public kyagiraga sympathy ebera wa Kyagulanyi bwana yabadaze n'abantu nga basobola okukola n'abagamba mukakkane ndi mukulembeze wamwe mwenna temukola fujjo bamama batata musonyiwe nazze emitima gy'abagenzi muya mutya ng'abaana bali mu ddiiro nga bana ba pastor Mulamba mukola akavuyo mwabandi badde message yamu yandi badde ngayolo omwami Sebamala Richard emupewa webukoto Sebamala yasinze okugenda ku lwajjo yakoze uniting message nti bana tuve mu kweyawula njagala nnyo Kyagulanyi ku mutima n'empuga tukuze naawe naye walaminga Sebamala ali kusaidia Kyagulanyi naye nga atasobola kuvuma mpuga mu bantu. That's how politics should be. Ono politics wa social media propaganda n'okugana tumuveemu tudde ku ground board bwetutegatte bwetwave mu bino nti nze nsinga amaanyi bwetwave mu Kaya Nyabitiibwa bwetwave mu gamba nti nze region yange kati kankubuuzeemu mwagala kola musimanyi political party sasa mwagala kola ba president njagala tube realistic mu Uganda abantu babiri abamanyiddwa basatu Dr. Besigye Museveni Bobi Wine ne mukola ekibiina kikuma Masaka tekisala lwera tekisobola kujja kuvuganya Kampala badde mitiyana nze ngamba mwandi badde mweddako ku bigere ne munenyaga ne mugenda ne mweggalira mu kisenge buli omuli yetondera munene mutula struggle maaso ebyokweraga kamaanyi tebina kibigenda bakola Museveni yafunamu ate gwa Bedi Wine kagosinzo okucyankalanya buli kibiina wobeera dipi mwagisuula kimagalo okola nupu kimagalo kwa neje mulaga muri Kaya namwe nyini kankubuze kwa laba video bojja no pasura muka musajje waka no muwasa omwesi gote bana tibampasura okuve waka era nakano njagala kakubeeremu nti oloza Museveni asobola okwagala nga yakugula buguzi ku Kyagulanyi nakuwa sente ze omwegateko ojanti Museveni yagana okwegata ku bobote yalina ekigenderwa kya kuwamba gwanga Museveni takolaga na muntu wankwe Museveni wakuwa sente nakugula abata kwesiga bamanyina bajja mukugulako kanje katugula obongo sometimes nti kastoba nenkwe teri ayinza kwesiga. Era mukazi wanobe wabbawe ne mufu bagenze muyaja kuba yenderayo kubanga baramubba bubbi kati mwe Museveni bagula ne mulowooza ati muri baganze wa Museveni ayima Museveni abakedeka kuba Museveni yagana okwefuula Museveni yagana okumugula that's why yafuze gwanga Kyagulanyi kyaliko tyamanyi ga Kyagulanyi ne Lyasu kwa Besigye gali wa muntu bote bagulwana bunusu tebagulwana sente they are focused to their agenda eyo kuwambe gwanga buli ofuka malaya ne mubera malaya kitibwa kyo wa malaya ngo omuguze no mukazi akusumbuye ngo omukwana ani go womero bani gobera na yebanga lyo neddeni kakati buli munabi abufuzi tasobola kubeera political prostitute nolowooza nti olina value. Museveni aguza agamba laba ono njala yemwogeza nena gyovudde bakulabanga owenkwe kakati kyoyina okukola kumanya nti buli lwenyimirira ku kigambo kyange nembera strong person oba ndi mwavu oba ndi mugagga kanemere ku mulamwa gwange kanemere ku kolinga tuna gye yampita katonda amaana akuwanguza koza kiwanguza Kyagulanyi ekiwanguza Kyagulanyi kubeera ligidi nti Kyagulanyi n'obuleta billions over and billions ne Besigye oyo kyovula nga Besigye ajasitaniza balo kwako kakati abaganda tweswaziza nnyo akafuya kali mu Buganda abalugala bali mu kwetegeka abalango bali mu kwetegeka fye biganda tuli mu kayalira ku nyimbe tulinga be baloga ekikolimo kya kiseka bakamuteza kitugoberera message eri banna byabufuzi tugezeeko kulaba nga tuddamu kuswaza bulamu bwaffe nga ddala ffe abaganda nga tetuddamu kweswaza kukola bintu bitanya bantu struggle kwa Museveni mugeza manyi disorganizinga Buganda mbamaze Uganda kubanga as a region is organized ne buli sawa tubeera mu ntalo kyani kya mpuga kyani kya bwanika kyani kya bajjo tuli kula ddi Lubana atuluma ebikolimo ebituluma biliwona ddi kale nofundikira video eno ngabagamba kwa no busungu bungi His Excellency webale kola kyakoze ngo mukulembeze nkwade max 10 ku 10 Abedi Wine kawagudde nnyo at least impuga tokusirika kyamuyambye okuyita mu situation yabaddewo nenga ta Abedi gwatadde ku mpuga bale lyamanyi mpuga ati ba mo respect ngo muntu ali nani violence wekiti bateji wa mulaze ndi muri bayafu